Okay, Mighty Channel TV koli lunaku olufaanana bwe luti ndala kubanga nkwebaza owange abantu bagamba muno tulina bagatiramu ku luzungu wali abantu mboluganda kalubazibwalira omanyi n'abaana baavaalo ne bagenda ng'okyaza aboogera oluzungu tuwagatiramuko sigambye twogera interview ya luzungu ng'okyaza aboogera oluzungu. Okay, wonna wosinzira okubanga listen to this. Yes. There are some people who are very good in English. Yes. And they can speak English. Other people even they can't speak Luganda very well. Yeah. They can do their interviews very well in English. For us, like for me, I have some little English that I can speak. Yes. But because of the UPE problems. Because of the UPE problems. Yes. Just even the teachers we are speaking in Luganda. So just because we are in Kampala, we are exposed. That's why we can at least still stand and talk some little English, which can help us to get some food somewhere. Welcome to the show, ladies and gentlemen. This is when it comes to interview. Let be Highway Hotel. Highway Hotel wetukolera basebo ne banyabo hotel ekyasinze okubeera ennungi ey'amaanyi balina service nnungi nnyo bakola ate emikolo n'embaga na buli kimu kyonna parking so embeera bwetu bweri bagita Pearl Highway Hotel esangibwa Najjanankumbi Kibuye wesangibwa ku mukono oguva ogamba Najjanankumbi kinenge ekibulikika ng'ewala nnyo. Tuli wano mu kibuga okuva wano okutuuka mu kibuga wakati otambuzawo bigere. Tuli wano ku Ntebe Road. Ntebe Road kyekisengo nnyuma. Ntebe Road nga wakava Ekibuye. Bagita Pearl Highway Hotel. Kale tuyingiddewo mugamba we yakala. Bannayuganda kamba njulire Pearl Highway Hotel mu Ntebe Road nga wakava Ekibuye ng'odda ku luguudo lw'Entebbe balina gardens ennungi, balina rooms ennungi, balina emikolo, olina mbaga, graduation party, weeyambise Pearl Highway Hotel. Olina abagenyi nga bava bweru wa ggwanga, oli bweru wa ggwanga ng'oyagala kafako kuwummuliramu, kyengule ku Pearl Highway Hotel. Kifo kigezi, kirina parking ennungi, balina emmere ennungi enzungu saako n'eŋŋanda. Gamba munno ne munno mugamba gambe munne kiwano ku Pearl Highway Hotel services zaffe masavu. Kano manager ayina kumpaayo ekintu. Okay, embeera weno weri Zenono Alex Munanchuka ndetera gundi tuwasona ng'omuyiyemu mu kantu omanyi gwe nnywa bulijjo owange abeera Mina orange sijo yero nyenda orange abana bangamba kala tozitegeera Niwa soda wange yiteeka wano gotya kamera girateekamu asigaddemu mumpe mundu enkyuka ecupa ekendeera luli bwasigala mu kkono nnyo luli bwasigala mu nnyo ako ecupa leero girasi yennene tukwaniriza ina gyosinzira okubanga otulaba. Thank you so much for watching. This is Mighty Channel TV. Kwe tuli ku YouTube Mighty Channel TV. Bannaye mugende mu subscribing. Njala okweyanza abantu aba subscribing, aba commenting n'aba sharing. Thank you so much. But njala kusaba duka gwata na subscribing ku YouTube channel yaffe Mighty Channel TV. Ne ku TikTok Mighty Channel TV twagala okwebaza abantu bannange. Wano video gye twateekayo eya Ssennono ekubidde ddala by the way kyakuba video eri eri mu mitwalo kati ena kitundu ngenda kwera bwe tuva wano eno kasi tomala okugula ebyokunywa nze nga nkuwa ssente zo kwogula ebyokunywa gonde so onteeka mu mbooko onteeka mu sageti y'embooko munankyukakyuka ate nga musumba ate nga ye mwogezi wa people power mu kanisa z'abalokole mu Uganda, Africa n'ensi ezeetoolodde gwe tulina olunaku olwaleero Ssennono Pastor Alex. Tukomyewo ne episode ate endala okubanga tuttaanya ensonga naddala ezigende yaddala mu maaso naddala ezikwata ku bavubuka
kugwanga ne kugwanga. Yes, because eggwanga likolebwa bavubuka. Percentage nene bavubuka, so otogerera bavubuka abakadde oba tolina mmala nnyo biseera. Kale nange mbabuuzaako nnyo basebo ne bannyabo mwebale kulaba, mwebale kubeerawo, mwebale sharinga bubaka. Tuli wano ne the Mighty Channel TV, MC Hope. Yes sir. Tugenda kubaweereza. Twasazeewo oba batusibe tugenda kwogera ensonga zino kubanga ebiseera bibadde biruddewo binene nga bisirikiddwa nga tulabikanga ffe abatali mu nsi eno Uganda oba abatafaayo, tulinga abatafaayo nga tulinga abatalaba ne batandika n'okitusibako nti abalokole ffe tulemezzaawo Museveni. Nedda, abalokole si ffe tulemezzaawo Museveni. Nga President Kyagulanyi yabadde Mbalala, President waffe Kyagulanyi Ssentamu yabadde Mbalala n'agamba bano abantu mubalaba abanyankole temubakwata bubi, si bonna abanyankole nti batutulugunya, wabula waliwo akakundi k'abatono abatulugunya bannayuganda. So don't take all the banyankole nti be batulugunya nti womusanga mwe mututulugunya mwe mutumazeeko emirembe mwe mututta mwe muli sente zabe w'omusolo. Waliwo abamu abayimiridde ku lwaki ku lw'enkyukakyuka ne ku lw'ensi yaffe ennungi. Kitegeera. So nange nnyimiddwa wano kazindaalo kano bagamba nti si balokole bonna nti tebalaba bintu bigenda mu maaso mu ggwanga, era nti si balokole bonna nti basobola kuyimirira ku kituufu. Ndi omu ku abo abatono era ndi ddoboozi ly'abo abangi abeewaddeyo okubeera nga twogera amazima wadde nga gakaawa era nga wadde gayina okunyigirizibwa. Akayimba kaffe kafulumye, akayimba full song yafulumye yonna. Mpozi producer kyagiriko Mickey Pro Kakensa ate naye yeteeka namu yetaddemu nti Mickey Pro Kakensa kiregeza abayoola ne gwe batuukirako. Manyi producer yakola ebintu na producer kwazi bamutwala ne studio lumu ulya kavasi sokolindaka abantu nkabatere sokoli katandikire dda kalike bakawulira kati njagala kavasi obula ulya vasi ava mu ddiiro kyokka balemedde mu ddiiro yafulumye era mugende ku YouTube mugirabe. YouTube yange Senono Alex Official. Oluyimba lwafulumye Umbrella, vote Umbrella Senono Alex. Ulya nazino obulungi ava mu ddiiro naye bano bazina bubi kyokka balemedde mu ddiiro. Lugero lw'Abaganda nazino obulungi ava mu ki naye ate bano bazina bubi kyokka balemedde mu ki. Ate party dale gamba njagala olimba simanyi Alice ulya party ndala Uganda mpya okusoma bwerere balina eddembe mu Uganda empya temuli kusosola mawanga ebisolo byavuka enguudo ennungi ebibuga ebitabagana abavubuka bakufuna emirimu emisaala gy'abasomesa abasawo n'abasirikale abo kigenda kweyongera mu Uganda empya kusaba kimu kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu awo olaba manvuuli. Okay, sokolinde njala tutandike ku luyimba tuluwa analysis. Abantu baludde analysis, deep analysis, mu lyrics, mu make up y'oluyimba yonna, composition, n'ebintu ebifaanana bwe bitu baluyita Umbrella, vote Umbrella. Uganda empya. Okay, oluyimba lwa Senono Alex vote Umbrella kwe luli ku YouTube channel ye Senono Alex Official. Talulidde wano sobologena n'oluwulira. Twagala kulaba biki bye yataddemu bigambo mubiwulidde bulungi nnyo.
alimbyewa era wawojubisiza kubanga nga bomanyi ebintu byaki byoluyimba ng'olina kyoyisaawo sometimes ojubisa. Njagala tutandikire wano eno Uganda empya ogambye okusomanga kwa bwereere NRM erina okusoma okw'obwereere UPE secondary post university kisitamanyi kyanjawulo ki ekigenda okubeera mu Uganda empya ate ng'okusoma okw'obwereere abantu bakufunye wano mu Uganda enkadde atubuulire oba okusoma ddala kwa bwereere mu UPE gavumenti ya Museveni gigiwanemu at least UPE abaana basomye okuva mu kyenda mu emeka kyenda mu musanvu nkubira senga wange ali mu kyalo kyenda mu emeka ye Alex bannange saagala ate omanyi saagala byakwogera bwogezi kankubire senga ow'omu kyalo ye yankuza gavumenti ya Nuupu kyanjawulo ki kyegenda okukola ku gavumenti ya Museveni kubanga eya Museveni bw'ogamba okusoma kwa bwereere Nuupu teba na kipya kyonna kyonna ate kiri bwe kiti Alex anti kimu ku kimu sobola confirming esenga atubuulire basasula abeera wa Nakaseke anti tetubiteesezza kali kansooke mukubire wano gwakireese kavugirawo tuli mu kukubira omukyala abeera Nakaseke senga tugambe ku mbeera eri Nakaseke okusoma kwa bwereere oba Mukama nyamba akwate ali mu nnimiro essaawa zino abatavudde senga Taata wange Yesu yeebazibwe amiina mukwano gyebaleko kale taata nawe gyeba bane kozi lirya essomero ly'emmukiro likyali mu gavumenti n'ery'emulungi omu kozi basasulayo sente mmeka abaana like kale abaana abasoma nga bakusasula okugendayo noyogera nabo bali bakyali mu private iyi ate nga mulina essomero ly'obwerere ku kyalo nemubateeka ku private lwaki anti ensomesa yaawo iyi baŋŋamba oli baafunayo zi first grade kyogamba teri zi first grade anti kakati jjukira erinnya lyafuluma nti amasomero ga gavumenti gakumesa kati buli omu n'agakoowa kati wano tubadde tusubira wandeebe gye tusuubi anti kati abaana abakolerayo nga baprivate abaana abakolera aba private abaregistaringerayo be babaleeterayo abagendayo naye bali abaayo bennyini abaayo tebakola bulungi owa private yaba alese sasigwe bannange ate ery'emulungi omu era nabyo byebimu era eryensomesa byebimu ate obadde ogamba otya taata anti waliwo abadde kale ng'obulamu buganya ayagala kuleeta baana be basomereyo mu kyalo kati ng'ayagala manyi oba basasulayo kasente ki oba tebasasulirako wangi basomere wandeebe yasomera wandeebe kati bwebaba bagenda kukola ne bakolera embuukiro kati basigwedi gy'owulira ebaawo era kati embuukiro yakozesezza abantu n'abeebuluuli bakoledde awo lindako kyogamba like towagira muntu yenna kutwala mwana we mu ssomero lya gavumenti sikyabiwagira katonda zirinya tubakolera bukolezi linnya naye muno mu masomero agatuliraanye abaana bava mu private ne balyoka bakola first grade wadde abangi mwe gye mwasomera kati akasente omuntu oyo bw'aba alina obusobozi agende wandeebe kati bo wali mu gavumenti babasasuza kyenkana ki babasasuza kyenkana ki like babajjako kasente kenkana wali mu gavumenti kati nakyena yakolera ku mpewo nakyana alina mu senior 6 egyo emyaka miwanvu ate lumpewo esingako lumpewo ekyeza esingako mpulira senga
abagundi bano abalambula aba inspector bayitawo nnyo engeri gyeri ku luguudo kati babeera bagezaagezaako abasomesa baba bafaayo kale kye mbale nyala okumanya essente ze basasula akasente nyingi ntono naye nga basasulayo kko wangi ate nawuliddeyo erya secondary nalyo erya gavumenti eryazze eriri ekamuli eddungi nnyo erya gavumenti bo basasula mmeka nawe akasente katono wangi ebya P7 mwali mwabinzisyamu kozigo kali olina ba P1 P2 kati nkuwe muko mwongeremu nja kuddira ojamubuzaako dda ndowooza olabye bale twagala okwebaza amasomero ga gavumenti senga omuwulidde yeebaza amasomero ga gavumenti agamba nedda yes abantu abali eyo agambye zokolinde mu bigambo bya Ssenga bande basawo ne banya bakatweyungako n'omukyala ali nakaseke mu kyalo eyo awali amasomero ga UPE ne USE ate bbaawe yali musomesa wa gavumenti era gwabadage nedda sokolinde yali omusomesa wa gavumenti sokolinde abantu balina okutegeera Uganda empya bwebanga egenda kubeeramu okusoma okw'obwereere nga ne gavumenti ya NRM tuli ku luyimba tuli mu kwa deep analysis nga ne gavumenti ya NRM erina okusoma okw'obwereere teba point era Kyagulanyi talina awaawo max oyogera njogere oba nkukyazizza okola wala analysis genda mu maaso kakati oba ng'okyazizza nze wa analysis kati ensonga yo kanje menye nanti oluyimba lulwo omanya nanti wuliriza okusoma kwa primary wekulinga kwa bwereere naye owulidde Ssenga mu kyalo kyayogedde agambye mbadde mulaga nti waliwo omuntu ali obubi nga yeetaaga obuyambi obulamu bumulemye omwana wa mutwale mu masomero ga gavumenti wa mu kyalo angambye ngugamba alinga agamba togwa mu kinya togwa mu ntaana nga kugamba alaze nti nedda wakiri agenda asomera ewandeebe ekasomero ka private akaamaanya akali ku kyalo kyaffe abaana mwe bafunira ku first grade ensonga agambye wakiri agende ewandeebe nti eringa olaba kikola kifa era bamugambe nti nga ninge yawulirako nti waliwo first grade n'agamba kyokanga yewo ku kyalo n'agamba baleeta abaana okuva mu masomero ga private ageetoolodde ne bakolera mu masomero ga gavumenti ne bafunamu olunsawo ku first grade. Kati kikyengezako kugamba waliwo omuntu okuwa ekintu naye nga omugaso gwakyo ne gubula. Kati yes waliwo enkola ya UPE naye weekanga nga education abaana gye bafuna ate nfu nnyo ojulira era abazadde amaliriza akutta akasente akatutte mu private ate nga government weeri so nga tekyandibadde nti buli muzadde yenna yandibadde yeegomba kutwala mwana we mu masomero ga government okufuna service government ya nupu bigenda kubeera bitya quality education nga first grade mwezi nga bwetugamba nti kusoma okw'obwereere ng'ekyo ekintu okifuna mu butuufu bwakyo. For example nga ogamba nti okuyita ku luguudo n'olw'Entebbe Road nti kwa bwereere era ng'otambula bulungi okuva Kibuye paka Ntebe nga kuki ate ng'ofunye kutambula okulungi wabula si kuba nti omwana agenda ku ssomero naye ate ng'okusoma kufu genda mu masomero olaba abana point eri mu luyimba ye point y'enguudo ogambye enguudo zigera kubeera nnungi mu gavumenti ya n'ebibuga ebitemagana. Enguudo eziri mu gavumenti ya President Museveni oziraba obulungi oba toziraba? Gende Pakwaki, gende Erira, genda Moroto, gende Mbarara, gende Bushenyi, enguudo oziraba engeri zitemagana bweziti mu gavumenti ya His Excellency. Ekisooka Kampala gwe mutima gwa Uganda.
Kampala go bantu mutima gwa Uganda era omusolo ogusinga okunganyizibwa ogusinga okutambuza eggwanga lino ogusinga obungi kuva mu Kampala wakisa omukono. Kati bw'obanga oli mutemu oba omuntu alina omutima omubi kugamba toyinza kuba na mutima mubi bwe gutyo okubeera ng'okamente naye ate nga twagala giwa biwata. Enguudo zo mu Kampala mbi ati nzijja otunuulya enguudo z'omu Kampala n'engeri gye zifaananamu n'obukubo bw'ebbalibbali bannange toyinza kukkiriza nti guno gwe mutima gwa Kampala. Tuli ludda tuli Kibuye kwata ku luguudo oluva Kibuye paka Busega. Tuli wano Kibuye kwata kuva Kibuye Salama Road paka Munyonyi. Salama Road gire emyaka gyonna Museveni gyamanye ku buyinza abantu nga bakabala luguudo lw'Ebusaabala balutandika terunaggwa era nge bagaya dukola mu anti terunaggwa okumanya terunaggwa lwatano omwana wa Sudiru kululwisa miles 5 wano genda ku Lwenakawuka oluguudo okuva Natete paka Kasanje oluguudo lulina abantu bangi luyise ebyamaguzi bingi lwandibadde lulungi nnyo kubanga lugatta ku Masaka ne lugatta ne ku Ntebe. Uliriza nzija lwaki ze bakoze zo toziwaana mu kati nze kale waliwo ze batannakola ati nze ndi mu kwogera ojja kungamba akakuba kagenda kwale na Molo bafunza obuguudo enguudo endala eziyingira mu kibuga Kampala mu bizimbe by'Abannayuganda bannansi ne bafunza obukubo emmotoka tesobola yingira kibuga Kampala ne bagaziya ne bakola ne flyover akatwala kwale na Molo kubanga kya zinono nedda towayiza oluguudo nsambya w'Abannayuganda buli omu abeerayo lwaki kakoma kwale na Molo simanyi ne ku Mistiru lwaki kakoma ku Mistiru ne kwale na Molo waliwo ensonga kati lwaki oluguudo lwaki tekagenda ne kakutuka ku mukwano newunyiza badde mpita mu industry area nengamba eno ye industry area ebyamaguzi kitegeeza biva wano guno guba musolo gwa ggwanga lwaki enguudo z'omu industry area mbi kigeza kugamba nti enguudo zo zikyali mbi ddala njagala 100% government ya Museveni ku nguudo giwadde mmeka kati putting a clear like this Museveni waliwo byasobodde okukolako naye emyaka 4 it is enough omuntu omulungi akomawo nagamba naye byensobodde okukolako byebyo besisoboddeeko mu nsonyi we let me hand over to another person ayongere eggwanga mu maaso kubanga I don't despise UPE system kubanga nange singa teyali UPE sandisomye gemazima sandikoze eki sandisomye naye akasente katono ko kasobolanga okuweebwayo ku mu UPE sagala kikubye ddala kigambe nti wabula kati ate tuwetagayo fresh mind okutereeza enkola ya UPE. Yes, you introduced and it is good. Naye tuwetaaga ate kati fresh mind empya eyinza okuleeta ebirungo mu UPE buli muntu n'agyeyagaliramu. Wenzija ku enguudo yes olina z'okozeko naye byonna byonna si gwagenda obikola leka ebiganya ate abalala bajje babikole ki babikole. That's my point. Oliwo okufiira ku kintu weetise oguntu ogukumenya abantu bakuli bubi owaayo n'oteganayo n'otandika olw'Ebusaabala ne lutandika kutta abantu lwaki mwana wa Sidiru terunaggwa genda mu Lwera wayiseko mu Lwera enguudo teziggwa Katonga bali mu kukola wali Katonga tebiggwa banegenda oluguudo lw'ekira enguudo eziri mu kira waliwo olugwe Kasangati waliwo otandikira wano Entinda ne lugenda paka kira zonna ziri awo zitabusima motoka ziri n'ebitaka. Point y'enguudo njirabye ebibuga ebimasamasa tuli kulimba lwa Ssennono Alex lwe bayita Ambuleera olwano olwa People Power ebibuga ebimasamasa flyover wazirabye zibazimbye sawa ya Queen wagirabye nkugambye aho kaguudo akatwala VIPs okushoppinga mwale na Molo ekyo nkimaze sawa ya Queen wagirabye kugambye ako kaguudo akatwala ba VIPs okushoppinga mwale obutale wabulabye akatale ke Wandege ya wakalaba akatale obutale Museveni abuzimbi tebumasamasa ngambye ebibuga ebimasamasa kalatanze singa ndi ulia singa ndi nefuka president kile kibuga kitagagasiya nekikolebwa plan nekibanga wano kimalayo Entebbe otukwata ku Masaka Road netugenda paka Mpigi obakale Kyengera tumalayo ensangi
eno ne tutima Matugga eno Kagayaza kono nga yonna Kampala city Kampala city center eri ne tukima paka Gayaza paka Ngakalaji oyogera ng'agamba nti budget eneebeera awo ssente nga ziri awo sigamye nti nupu byereeta naye nze singa mbadde nze kubanga lwaki tuli mu kanyigo muhambugwe obuguudo bufu bameeya simanyi baani bonna bali omu beenyigiriza ssente zandikoze ebintu zonna simanyi basasula bameeya simanyi basasula bakansala simanyi biki era nsuubira nupu bwe naabezze yetaga okukendeeza kwabo abakulembeze bangi nnyo simanyi ba MPs bitano bakiikirira abantu constituencies ez'enjawulo eziri mu ggwanga njagala babaka bannuku okay nsonga ki eri mu luyimba lwa people power lwakuwerwa ensonga esinga obukulu kuzina kuva mu ddiiro kulonda Mbuleera nkubiriza bannayuganda bonna wolaba Mbuleera batiikinge obusonga obutonotono bwe nayogeddeko obwo butono nnyo genda kunoonya manifesto ya NUP ebisinga gye biri okay nga tuvudde ku luyimba genda ku YouTube channel ya Senono Alex Official gye lyolo luyimba yalutaddeyo genda okomentinga nga bw'oyagala ate sobola okuba ng'olikinga ng'olutambuza kale awo nga tuvuddewo njagala kuba omusumba yagambye simanyi twabyogera luli yagambye ekimusumba yagambye nti bwe mulonda nebiri twabyogera bwe mulonda mubasika tubuulire ku nsonga z'ebisiyaga ekyo twakimala luli ebisiyaga byo abantu bakyabiremeddeko ekikawo ky'ebisiyaga kubanga omanyi lwaki Alex nti Katonda nnyo omanyi lwaki generation y'abaana banene abantu abakulu bo basiimuuka twabavaako naye abaana abato abavubuka ye future omuvubuka bw'otamugamba nti gwe omulenzi Katonda yakutonda oli mulenzi kkiriza oli mulenzi ofune omuwala n'omwana n'omugamba oli muwala kkiriza oli muwala okole ki ofune omulenzi mweyagale n'obalekera awo nga tobalabudde ensonga y'amaanyi n'eggwanga liba lifa kati mbalabulira wano omuwala olina fumbirwa mulenzi n'omulenzi olina kuwasa muwala anti abantu kyebagaana ne Bobi Wine naye akyogereko bw'atyo anti kati omanyi bwe omukulembeze kiba kyakulabirako of course musajja mufumba ayina omukyala n'abaana ekyo nakyogera oli nenkimaliriza naye okimanyi waliwo ab'ebisiyaga nga bafumbeera Senono okimanyi kiddamu kikkaatiriza wano ku chano yo nkiddamu omulundi ogwokubiri nti ebisiyaga biveeko toddamu kubimbuuza kubanga teri wanuuku ali mu kooti ku nsonga za bisiyaga naye ate waliyo abasumba bali mu kooti nga nsonga za bisiyaga abasumba baffe baveeko nange abakulembeze banuuku baveeko okay embeera bwetyo bweri naye waddaagi Alex twagala okubeebaza ona gye musinzira okubanga mulaba eno bagiyita Mighty Channel TV ku TikTok ku YouTube Mighty Channel TV still bannange osobola okukomentinga nga bw'oyagala leeta ovuma nnyo bannange nze nalayo abantu mu comment section bakulaba banvuma negamba nange nedda bakulaba obuuliza ebitakwatagana mbuuliza abantu tebagala nkolere bantu nze nkolera abantu bannange nze seekolera naye nkolera abantu mukimanye era temunnemezaamu ne munvuma mundeke yes sebo okimanyi nti eno gavumenti ekooye yetagakyuka kyekiraga nti ekooye okimanyi nti waliwo obutale bwenkanya ne mu kunoonya akalulu mbadde njagala tugende mu kalulu campaign basebo ne bannyabo abanoonya akalulu nga baegwanyiza ekifo ky'obwa president bayingidde wiiki si yakusatu kati bali mu mwezi I think okuli Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli YK His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuli Munyagwa Olusania okuli Kasibante Nandala Mafaabi n'abalala owange President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu Western Uganda namulaba Isinjiro yali I think ava Isinjiro mu Western Uganda by the yasooka Sanga eno nga tonayingira bulungi Mbalala ne wabaawo sikafu y'amaanyi nnyo abantu mbu